kiki tugenda okulaba mu leero tugenda kulaba omulembe gwaffe nga tukukomparinga n'omulembe gwa Adamu. Kiki ekyamalawo Adamu mu lusuku Eden? Kiki ekyagobya Adamu mu lusuku Eden? Kiki ekitumalawo mu Uganda? Kiki ekimalawo Uganda ne bannayuganda gwe mutwe gwa leero? Genesis chapter 3 from verse 1 to verse 24. Tugenda kulaba kiki ekitumalawo. Bannayuganda kiki ekitujjako Uganda? Uganda lwaki gwawo? Lwaki tugwawo? Don't miss Bible session. Kuba tulinamu sessions 3 mu program. Don't miss Bible session. Kale leero tugeze mu secretariat. Ekisookera ddala mu secretariat. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, abantu b'ekyukakyuka mwenna ne mbasaba Kapere takyali muntu wa bulijjo. Muwulira omuntu yenna asobola okumanejinga Kapere ng'oli wa nkyukakyuka ng'oli wa ddala mu protectinge Kapere. Museveni agenda kutta Kapere. Museveni agenda kutta Kapere. Ate mu nnaku si nnyingi okuva kati bagambe nti His Excellency Kyagulanyi ye yasse Kapere. Mulaba ba YouTuber Kapere funa management. Kapere bwoba oyagala tugambe tukusondera akazindaalo obeere n'akazindaalo akako. Buli muntu ayagala okukujjako interview akusasule. Atayina over 1M taku interviewinga. Atayina over 1M takujjaako amawulire gonna. Aba akusasudde. Mama Trump beera manager wa Kapere. Atakuwadde sente mitwalo 5 bakakadde. Tokkiriza kutula naye ku interview, tokkozesa muzindaalo gwabwe. Bw'otawulira kino kye nkugamba Kapere owedde. Kapere owedde. Kapere owedde. Ebyo bye beefuula abakwagala kati bazze n'obuzindaalo. Bakujjako interview eno neeri. Bagenda kukutwala okulya beefuula abakwagala. Kapere owedde. Abata Asia nabalabye bakubuukidde dda Kapere owedde. Nkiddamu Museveni agenda kutta Kapere. Nkiddamu Museveni agenda kutta Kapere. Nkiddamu Museveni agenda kutta Kapere. Olunamala postmortem report erage egambe obutwa yabulira mu kyennyanja. Kapere rufotose ba YouTuber bagenda kuwa obutwa. Ba state agents bagenda kuwa obutwa. Postmortem report erigamba obutwa yabulira mu kyennyanja. Nze kamala okunywa musenyiga nnuma. Buli kintu kijja n'omutango. Ojja kikakasa. Wamenyewo benzi yange n'ogenda mu nnyonyi ne weefuula ekirala kati bakuyiga. Naye nze njakulabula. Eyo nvuddeyo nkinyonnyodde bulungi manyi mukiwulidde. Omuntu atalina ssente takuyinterviewinga. Ate funa akazindaalo akako. Obere ku Bluetooth. Eyo nvuddeyo. Nabasuubiza okubabuulira ebintu bingi, amina okuba gusa mu bintu bino ebimu bye twagala okubanga bye najja ne njogerako, naye nzija waliwo ebintu bingi bye mummanja. Ebimu ku byo waliwo abantu bentambulirako gundi betutambulirako. Ewaba Majambere mu kyalo mulabawo. Olaba ennyumba gyazimbidde mukadde we yiri wali munda eyettegula yiri eno yenkadde eri yiri ogiraba. Yiri awe eyettegula nabaddeyo nga nnoonya Majambere. Yiyo mbaddeyo leero yiyo eyettegula yiyo awe waba Majambere eri e Masaka gye nabagamba.
Ennyumba yiyo y'amategula yiyo empanvu eyiseemu wali wammanju weeno giraba ogiraba yiyo waliwo yiyo nabaddeyo naye awe waaba Majambere we yava alyoka akubbe muka kitaawo omuto omusekuza amutte naye ojja bisasulira gwe tokayana yiyo ogiraba awo Majambere wazaalibwawo kati sirika nze bisigadde nja bibabuulira mujja ku mubeere nnyo nga mutegaaga essatu oba NTV akawungeezi mugatege don't miss beera ku mawulire gwe tombuuza nti nga baddeko nnyo kiki beera ku gessatu ku makya beera ku akawungeezi gwe beera ku mawulire eyo nvuddeyo mu buufu bwe bumu nababuulira ku ensonga z'akazibwe nze wile soogera bintu nga sibimanyi nababuulira akazibwe ne mbabuulira abamu ku baguunizi batambula nabo nga balina amamundu era nga bwe bakikola okutta Mugabe ow'ebuwama nababuulira omulenzi gwe bayita Ssenyondo Junior abeera Kyengera oyambukira ku summit bayitawo ba mu Masanda oyambukira ku summit ayina ne saaluuni awo mu Kyengera ayinawo saaluuni labayo entambula gye batambula nga bali mu bantu oyo ali mu kipale ekimpi ekya weekend oli yoyo Ssenyondo Junior laba guuni gwali naye akutte AK47 ali mu Niigi n'omulaba akutte AK47 naye laba bwayambadde olaba bwayambadde akuuma oyo munne w'akazibu oyo Ssenyondo Junior ono omukwerege olaba omukwerege akutte AK47 ali mu Niigina ali muki naye nga empigi waliyo diso waliyo iso waliyo DPC waliyo OC station waliyo RPC waliyo biki kati omuntu oyo bwakuba omuntu amasaso gamba ki era Ssenyondo omulaba Junior ali mu bigalubindi babeera awo tosobola kumu identifyinga mangu bulungi omulabye oyo ye Ssenyondo Junior addukanya ebintu byakazibwe emundu ogiraba AK47 obalabye laba Niigina omulaba omulaba oyo ye boss Ssenyondo Junior mubeere nnyo ku gesatu NTV akawungeezi oba mwekuumire ku ASPRC Muwire by Band Politics buli akagwayo linkizaayo buli ssaawa updates ziba zibeerayo DPC RDC simanyi OC RPC ISO baani Mpigi district mulemeddwa okukoma ku basajja bammwe mulemeddwa kazibwe mumutane gurupu ye
kati mumundekere balina muntu nga bwe balabye nammwe mubatya RDC abatya RPC abatya buli muntu abatya okay mubaleke Nanti mumubatya kale majambere mumutya mwabe bitundu mu majambere jabeera majambere mumutya okay mubere nnyo kugesatu mubere nnyo kugesatu mumwekumire ko buli lunaku mubere ko nga mulaba updates zijja kujja Muzata yagamba ensi egenda kwetera amawulire tukuba kusimu ya Muzata temukuba kusimu yange anti mwe mubatya temubatya waliwo omukyala regional CID owa Katonga region gwe bayita Morini otula awo Mpigi gwe problemu ya Mpigi Morini gwe problemu ya Mpigi Morini gwe problemu ya Mpigi Morini yakoze bwati ekirala ntegeddeko era mutaginge His Excellency Kyagulanyi wano sebo His Excellency Kyagulanyi sentamu ntegeddeko kino nange senyiga nzitandika mmala okulwamu olwekyo omanya ate bw'oyambala eno uniform mbuno olina okukwata amateeka gaayo you have to calculations the words yemwe mwasoma byeyogera olina you have to calculations the words because toina kuvumisa kibiina simanyi nebiki kati nga naffe abeenaale mu twagala okunyuma mwaka olumu twekanga tuzambadde abeenaale kati tulina okwefuga buli lwemba nyambadde bwenti ng'omanya ndi mwana mulungi mbeera musajja muganda mbeera muntu ng'era ono bwali Bible gamba mulabire ku muteefu omuwombeefu kati olwalira ebigambo byakubala so I'm going to calculations the words kakati mugamba calculate byonna bye bimu mubitegedde now His Excellency Kyagulanyi mbaddeko Empigi ku district wano ku police wano ku Bikondo awo mbaddeko awo waliwo abasajja bo abalungi ennyo ab'amaanyi abakwagala ku police awo abakutumidde nnyo mbadde njogerako nabaawo ne bantegeeza ebintu bino wammanga nti oyinayo okusaba mu bitundu by'ebuwamma mu bitundu by'Empigi ngenda kuzomeza 25 omwezi ogwa January omwaka gwa 2025 which is this Saturday tomorrow but one ngoli ne chairman wa Mpigi district gwe bayita omwami Sejjemba naye wulire ekiriyo Hildamani Namboze Teddy owa Mpigi n'empuuga group eyo batadde omusimbi omuyitirivu ennyo ku police Empigi ne bawa abakulu baawo abakulembeddwa Morini CID regional commander baba wadde omusimbi omuyitirivu ennyo okukulemesa okutuuka ku mukolo ogwo obutakukkiriza kwogera kigambo kyonna n'obutalinnyayo kigere bafutu soja muwulire hayitawo owulira Gaddafi owulira Jano Edi Mutu owulira Akirewo owulira bafutu soja muwulira bulungi Hildamani bagambye tebakkiriza Kyagulanyi okugenda okwogerera ku mukolo ogwo Hildamani yakikulembedde era bawadde ssente ku police ku district Empigi wali ku Bikondo ku police headquarters za Mpigi za police bataddewo omusimbi ne bagamba bwe bati toyogere ekigambo kyonna ku mukolo awo kubanga ogenda bakola bye mwakola Nannyondo Masaka mbogenda bakola bye wakola Kalangwa Buyikwe simanyi Bugerere kati eddagala lyakyo kukulemesa totuuka ku mukolo toyogera kigambo yadde kubanga bw'okwata akazindalo n'oyogera ogenda battira obululu bwabwe era Hildamani agamba ye mu kisanja kyonna takukyaziza ebyombo akukyaza ewuwe bava dda n'empuuga nga balina ebyabwe era bagamba bwe bati ojja battira ekintu bw'otuuka Empigi mbu okusinziira ku kiriwo munda Sejjemba abadde chairman wa LC5 Mpigi district ayagala kujja kuba MP Mawokota South eri eyo waffe Buwama naye nga Mpuuga ne Mayiga ne group balinawo waabwe
balinawo owaabwe gwe baagala okuleeta owaabwe gwe baagala okuleeta munnamateeka ava Mmengo ave ye Wampuuga bamuyita Bugaya. Kati mbu oyagala kugenda kuwa Ssejjemba masannyalaze ate nga bo balinawo Bugaya. Kaakati baagala Bugaya yaba atwala Mawokota South wabula si Ssejjemba. Okitegedde? Kaakati bagamba tolina kutuukayo. Hildamani alina amakuba 2 eryo ekkuba bwe liba liganye eryo erimu liri awo. Jjukira nabagamba alina abafuutu soja be yakola 15 yabagulira ebyambalo bya Nuupu era baabifunye byonna full uniform. Kaakati bagenda gamba bwe bati mbu His Excellency Kyagulanyi bw'atuuka mu Mpigi bo be balina okutaking over security. Kati ne ya president eveeko bali be babeera nga be bali mu komandi. Kati mwabave Kampala mugoberere bali kati bo bali bakole kye baagala okukola. Bili mabega wa Hildamani ne Nambooze. Awakana ngamba nkuwe namba yo wa police abimpadde kuba ngambye njigabe. Anzikirizo jigaba. Insecurity eri mu Mpigi evira ddala ku district Mpigi nga mu bitundu byonna bwe biri ba mafia babeera connected kuba kuma demba batwala ebitundu ebyo. Nkugambye okuvira ddala ku police enagulu ngenda baleetera references z'emisango egyakazibwe ojja kutya ng'agikuŋŋaanyiza mu Gomba mu Butambala ne mu Mawokota guleeta Mpigi. Naye byonna tewaliyo kkooti eyinza muwozesa tewaliyo musirikale ayinza mukwata teriyo kkomera libasobola muteekamu. Naye olabye emundu ezimukuuma bayambadde niigiina. Mwekuumire nnyo wano mwekuumire nnyo ku ASP Asimowire Bible and Politics update. Olibo olya ojja funa updates ojja kutya. Kiringa bwolaba Kawempe by election ye Kawempe Mpuuga Museveni government ne family ya Segirinya bagenda kuleetawo candidate waabwe yagenda okulya akalulu bako wokiwandiika. Agenda gamba zendi wa Nuupu ne bwene mu makadi agenda kujja gwe bagenda okulangirira. Mpuuga agenda kubeera n'omubaka mu parliament ekisanja kino. DA Democratic Alliance egenda kubeera n'omubaka mu parliament ekisanja kino. Candidate wa family, candidate wa Mpuuga, candidate wa government. Ebintu ebi gwe bagenda okulangirira ne bw'anaakwata kifo kya 7 ne bw'ataawangula polling station n'emu gwe bagenda okulangirira kati asuubira okubanga yalidde agende mu kkooti. Mpuuga yali emabega we. Sinamumanya naye mujja mulaba. Kapere bagenda kutta. Tokyali Kapere oli. Linnya value kati linnya ebbeeyi Kapere. Tomala galabika toddamu kutambula tambula ebyo. Tambula lwa nsonga akwagala akusasule. Toddamu kulabika ebyo bya jjenjeero. Kapere. Tuyinza n'okuba wano nga twogera nga wawedde dda nkubulidde. Ojja gwa Kyagulanyi we yandigudde. Taata yagambanga jjajja yatambulanga ng'omusanga eri mu bantu jjajja omusajja aliyo banyumya aliyo bamuleetedde emmere alya. Taata n'amugamba ng'ayinza omuyitako awantu wabadde tasuubira. Taata n'amuleka n'atambula n'agenda kasita olukomawo n'amugamba taata gwe taata ojja kugwa we nandigudde kati kyeyo badde okolayo ki tonywa mwenge eyo badde okolayo ki taata ojja kugwa we nandigudde. Olwo nga muzeeyi bamunoonya wansi ne waggulu. Naye naawe Kapere eyo nvuddeyo tugenze mu politics. Kale Abannayuganda muwulire bino. Tuleese body y'ebyobufuzi kati tugenze mu muzannyo gwa politics. Olabe Mpiki
empiki zino mwalabye empuuga oba nsooka embalaga eggulire kasooka embalaga eggulire naye bannange mwalabye ekitebe kya FDC bannange ekitebe kya FDC bw'okiraba ne malangula embwa yange bwe ndibanguza embwa yange tesobola sula mu kifo bwekityo wakirindekayo nga sirina mbwa ekitebe kifaanagana n'ennyumba yange gye nali nsulamu mu kivulu ebiku biri ku kitebe kya FDC ebiku FDC yamwe ekibiina ekya myaka 20 mwemeka ekitebe kyanzijukiza ennyumba yange ey'omu kivulu muli ebiku basajja bwe muba temuyina kisa ku kitebe kwe mutuula nga temuyina kisa temuyinza kufuna kisa ku Uganda natunulidde ekitebe ne ŋŋamba abasajja bali mu kivulu emmuli zirabika baddira emmuli ne bateekako ttalazo ne bateekako biki ceramics bateekako obutafaali obwo babita bukajjansi bateekako bukajjansi naye bannange naye emmuli oziraba n'ebiku bitambula nve mu bintu ebyo nayambadde t-shirt y'abandi nina kuba musajja mulungi nina kuba musajja wa mpisa sogera bigambo bingi bajja gamba abo abaana ba Nuupu nange we naale munjagadde kunyuma nze siri wa Nuupu mumanyi mwekwasanya ebyo ebintu mwagala mugendeyo mumugambe simanyi omwana wo simanyi avuma nze ndi mutabani wa Katongole labayo gwe wano eggulire mulabe empiki ku boodi mulabe empiki z'ebyobufuzi mmwe Leera sisinkanya abakulu mu kibiina ki FDC Najjanankumbi n'ekigendererwa ekyokulaba nga bagatta amaanyi okubaako kibakyusa ku ssaawe eky'ebyobufuzi. Essira bano okusinga bagala kuliteeka kunongosereza mu mateeka ag'ebyokulonda ssaako n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ku ssaawa nga 5 omubaka wa Nnyendo Mukungwe era omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance Musanya Simpuuga atuuse ku kitebe kya FDC Najjanankumbi okusisinkana abakulu mu kibiina kino abadde bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Patrick Oboya Moriat. Mpuuga asose kukwasa bakulu bano ekiwandiikwa omuli ebigendererwa by'ekisinde kyakulembera oluvannyuma ne beevumba akafubo akatakiriziddwa mu bannamawulire nga kano kamalidde ddala essaawa ezikunukkiriza mu 3 nga bamaliriza Mpuuga atuulidde ng'ekisinza okumuleeta wano kwe kulaba engeri gye bakolaganamu okulwanira ennongosereza mu mateeka ag'ebyokulonda mpozi n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ensonga nnyingi naye zirimu emitendera 3 amateeka g'ebyokulonda semateeka ate n'okujjula obukulembeze. Ennongosereza Mpuuga z'ayagala mu mateeka g'ebyokulonda mulimu okuzzaawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga okukkiriza bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga n'abali mu makomera okwetaba mu kalulu bannamawulire okukkirizibwa okufulumya ebiva mu kubala obululu okwawulamu n'okukendeza omuwendo gw'ababaka mu paalamenti n'okutondawo paalamenti eya waggulu. kabeere nga katambulira ku disitulikiti olondo bagye wabbiddwa n'ogamba disitulikiti 8 ze ngenda okuloopa gye banze by'obululu ekyo kikendeeza ku buvunaanyizibwa ebibadde mu kkooti ebbanga lino ddala bakubye ekimala tumunogera ddagala kizibu ekyo kye bayita substantiality clause oba provision mu mateeka. Amoriat atendereza Mpuuga okwewaayo okukolagana ne banne okuleeta enkyukakyuka by'obukulembeze ng'agamba nti obulungo bwa kansala w'ebuwama. I would like to take this opportunity to thank the Honorable Mathias Mpuuga for dusting up the several documents that have gathered dust in the shelves of this country, including the shelves of Parliament. Ne kansala w'ebuwama yamusinga obululu. Nti era ebivudde mu sisinkano eno baakubyanjulira olukiiko olufuzi mu FDC lusalewo ekyenkomeredde. This is going to be top on our agenda in the working committee tomorrow, and we'll be digesting and discussing this and processing whatever has been forwarded by our friends. These electoral reforms do not have to be pegged to the coming elections. That this country is not about to go somewhere else. Mpuuga era akakasizza nga bw'ajja n'okusisinkana abakulira ekibiina ki ekya National Unity Platform oba NUP nsonga y'emu singa banaabeera bazzeemu okusaba kwe. Olinayo emisango watubba. Genda tukukwate. Wamala otubba wano wabba akatojo. Mpuuga atambudde n'omubaka wa munisipaali y'Entebbe Michael Kakembo ng'ono atubuulidde ekimutanudde ate nga kimanyiddwa nti wa NUP. Yasanira muli tojja kuyogerera ku platform yange. Wagwe wajintandikirawo nze ndi CEO wano nsobola okulonda wana ayogera n'atayogere. Nawe wulira Mpuuga kati tugenze ku boodi
tutambuza mpiki olabe Museveni bwatambuza empiki RO can't deal with those people nzija ulira onzije kumulamwa tugenze ku board bwe twave Masaka NUP ng'ekoze nga emaze okukuuma omubaka waayo paka ne muziika bulungi gavumenti n'eswala emmundu ze yaleeta bazibajjako ne bakola amura ne baziteeka mu kisenge akawungeezi ne bazibaddiza NUP yakola amura bulungi netereka emmundu zaabwe nemala nezibaddiza akawungeezi buli omu n'agenda NUP n'ekuuma bulungi poliisi n'ebintu byayo ne bamanya ekintu ekyo impact yakyo enkera ne bajja mu Kampala ne bakuba abantu 6 amasasi cash down okudda mu bali abawambe emmundu okulaga nti tuddangamu okuwamba emmundu ku muntu ayinze emmundu basa okukola ekintu okomyawo fiye yali evuddewo mu mitima gy'abantu ng'abantu bagamba ni wama tusobola okukikola ng'abaana bakikoze okutta abantu mu Kampala kyali kiddamu ekyo nkubulidde ninze ndaba abantu abaziika abantu abo baana baani njagala okumanya abantu baana baani tetunalabayo ku family eziika mama newankubadde nga mwaziise nga bannamawulire tebannaba kujja temuyinaayo abaana gye babaziika tewaliyo smartphones omuntu kwatayo katambya tulage nga baziika mutabani wa gundi egindi ekyo nakyo kikyatutawaanya emitwe abo abaana baana baani bantu baani kugamba bo babakola mulabu tebalina baabwe twalaba famire y'omusajja gwe bakuba nga 24 gwe bakubira mu jjamu sekamwa bamukuba amasasi ne batulaga baganda be mukyala we naayogera guno omwani wange akomyewo emisana naali ekyemisana nagira ne bamukubira essimu gundi naddayo ne waabwe gye bamuziika ne lutumanyayo ne mukuziika abantu ne bagenda mu kuziika bano baana baani bonna mukaaga tebalinako we bava oba tebannaba wa mirambo giziika bwe ba tebannaba wa mirambo giziika bazadde b'abaana abo muliwa ebibuzo bingi naye ansa ntono nga wagenze n'oyitirako mu kibuga ebibuzo bingi ansa ntono nkugambye Museveni yali azanya mpiki eri kukomyawo fiya mu bantu kati juzi Mpuuga ne bamugobe Masaka ebya Mpuuga byabadde bwe biti kubanga buli kintu tugenda kigendamu nga tusoma kigambo ku kigambo nabaye kyatuuse ku Mpuubugulu Mpubugulu masi ya simpunu masi ya simputa masi ya simpuga oli waweyayo sinze na mubaraga genda sinze mubaraga genda ikaludda wakatambi Mpuuga yanyingidde mu simu yange najja mu butambi bwe twakitegeeza nanyi ne kyalo yakutegeeza kakati nze sina lutalo lwekwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga ali mumanyi nedda oyinza okwagala bano temusindika message sawa zino sina lutalo twakitegeeza nanyi ne kyalo yakutegeeza kakati nze sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga ali mumanyi alinga omutume Pawulo nedda sina lutalo lwenwana naye ani yasoose alinga omutume Pawulo January 25 katulira kino bwe kyabaddeewo e Masaka okugoba Mpuuga ne bagenda ku drawing board ne bagamba kati tuswadde kati tukole tutya nkugambye kiri ekyabamaje bakyanukula n'amasasi ekyabapoliisi n'amaje abafutusonja bwe babalaga kontino babasobola ekyo Museveni yasalawo enkeera n'akyanukula n'amaje gundi n'amasasi kati kino ekya Mpuuga okubanga yagobeddwa abantu ba bulijjo baddamu okumwandaza ku credibility endala kati owulidde ekyokulabanga bagatta amaanyi okubaako kye bakyusa mu kisaawe eky'ebyobufuzi nti mmwe mwagobye Mpuuga naye w'amaanyi kati asisinkanye FDC bakolere wamu
bamwambaza ekyambalo kye mwabizize Masaka bakimwambaza kubanga kati awo yabadde olwagenderera buli wanaatuula nga bamugoba kati bagezaako balaga nti mwe mwamugobye naye w'amaanyi era kati adiringa n'ekibiina ekinene ekya FDC naye teweerabira bino Mpuuga yali mu NUP nga yateereddwayo okuyuza n'okumala mu NUP amaanyi. NUP bwe muzuula n'adduka n'agenda atandika okutagala ebyo by'atagala. Nandala Mafaabi ne Amuriati nabo Museveni n'abawa kye kimu Mpuuga kye yali akola. Kati oluvannyuma lw'okubanga bonna ekibiina ne bakiyuzaamu ono ye Mpuuga n'alemu okuyuzaamu NUP n'ayagala akole ekikyalabe nti nno waali Museveni yennyini yali mu kugatta ebintu bye. Babadde bakolera mu opposition nga bali wamu. Jukira Mpuuga yali amyuka NUP ye mumyuka wa president wa Uganda mu Buganda. Kati ate mu Lukwago yabadde amyuka Oboy Amuriati. Okitegedde ekintu ekyo bano bayawukanyemu. Naye jukira ne Lukwago naye bw'amala okwawukana wali naye akola PPF simanyi FFP. Lukwago teyeegatta ku bimu ebibiina ebiriwo ebibaddewo. Mpuuga teyeegatta ku bibiina ebimu ebibaddewo. Akola kike oluvannyuma bakole ekintu ekinene kye nabagamba kye bagenda okukola bakiyita Exodus. Batandise okugeta bagezezaako okulaga nti Mpuuga ali credible era akyalina amaanyi okulaga era FDC najja nkumbi Mpuuga gisisinkanye okulaga nti Mpuuga alina kyali kuba mwamuyuzizza ebipale bagezaako okumupimako ekipale ekirala kimutuuke. Ebigambo byenjogera ngende nzije mu t-shirt y'omusajja. Wulira kati kye bali mu kukola okugattiriza basigale nga weebali nakugamba bagenda kukola kimaaja oba bagenda kukola ekibondo kye bayita Exodus kikulirwe wini byanyuma nga yale Besigye akyali mu kkomera era olaba bakulaga nti Besigye yalwanyisa nnyo Museveni era kati bamulese ku Buganda Road Court ne Lubega Mukaku. Nakikulu mwenyine ebintu njogera nomulowooza mbuno nnimba. Lubega Mukaku ekintu kye yaguddeko tali kiddira. Ye nani ne Mabiki akifaananyi nga sikiramu. Kangende ku birala kambeesonyiwe. Kangende ku birala kirabika mbeesonyiwe kubanga kyembadde njagala obbalaga kimbuzi. Njagala nnyo obbalaga ebintu bizi facts naye maama. Ekintu ekyo mukitegedde bulungi. Bafuutu soja bwe bamala okwambula poliisi Museveni yakuba abantu amasaso bamalawo mu Kampala. Mpuuga bwe bamwambudde kati Mpuuga bagezaako okumwambaza era agambye mbuno ne NUP yagiwandiikidde bw'eneemuddamu ajja kujja. Wabba NUP erinayo emisango bakunoonya. Gendayo bakukwate ojja babuulira. Wavaayo otubbi wavaayo byeggwanga bakubanja wadduka ate ng'ogenda kuddayo komawuddayo neddaddayo. Mu bigambo byayogedde boogera ebigambo nga bakulaga birungi mbuno atuteeseza transition. Naye nabagamba luli tulina obubaka bwe twasoma wano nti tujjukire gye tuvudde we tuli tusalewo wa we tulaga. Nabayo bino wano ne bino nabyo binajjukirwa. Uyu Mpuuga gyatutwala ogwo omukolo ffe gwatuzzaamu amaanyi fe abawagira mawufe aba DP ko ffe mawu atuletedde enkyukakyuka. Olabye Museveni ataddeko omukolo obuyinza agenda butuwa mawu atutte ekifo omulabye mawu aliwa obalabye basayininga empapula transition peaceful transition of power. Ningamba nze siiza kuyingira nuupu
Kiva njagala Mawa ateesa. Mawa teesereza wano. This is a continuation of a journey which started before some of us were even born. Yes. Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are in all the political parties. They are in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when you are not around. This is an unprecedented step. There has never been something like this. Amugambye olidde amagumba g'abaana unborn children. Ntulidde amagumba g'abaana. Namugamba ani watu scattered wati mbunno. Mbwagenda kuva mu mpala yambale sikati. Mubiwulire obanze mbavunulira mujja kakasa. Ndagala bigambo bya Mawu. Was right. Sawa ya kuiwako mikono. Nseko zake hizi mu comment section yana. Bile bintu bya nako. Yamulangira okulya amagumba g'abaana abato ate mbagamba mubiye bose kono. Bori chudni. Ali bori chudni. Amagumba g'abaana abato. Mawa tukakasambwe ekintu kyetto kye balwanirira tetanaba nakuzaalwa akituleetedde. Mawa atuleetedde ekintu Uganda kye yayagala nga tanna okuvanga tannazaalwa kicha kitaddeko omukono. Otegedde? Ulire ebifaananyi. Ulire okwepiki okulyawo. Ulira picha eziryawo. Kumbe Museveni yaba picha. Ulire ebifaananyi. Ulira picha eziryawo. Kumbe Museveni ali ku Mawu olanda. Mawu kusaasidde. Olanda kwa. Gegabozi gegamu. Mpuga galese. Peaceful transfer of power. Wulira vice president wa Mawu byayogera ku ndagaano eyo gye basayininga giwulire. The time for us to renounce the cooperation agreement is now. It must be the conduct of President Museveni that he does not respect signatures too. We were obviously, of course, warned by several political parties, but we believe it is our duty to test that possibility also, which we have obviously tested. And we believe it is within the conduct of President Museveni that he does not definitely follow the agreements for which he has appended signatures. Many of the critics were citing the 1985 agreement when he was still in the bush between him and the then government of President Okello Lutwa. They signed an armistice of some sort. They had agreed on the mobilization of all armies, the organization of the government, but he continued fighting as if there was no signing. So a lot of people had definitely cited that as an example. But we thought, obviously, we are no longer dealing with the youngest Museveni that he was. This is now a person that can be trusted and is believable. Afro. Mukasambidde agambye yesawa Museveni agenda kulobwa kondakita. Tokago wira muwangani Mukasambidde agambye bwati. Enkola Museveni gye yakolamu endagaano eri yesawa bave mu ndagaano ya Museveni ya peaceful transfer of power. Endagaano gy'embalaze gye basayininga. Kati vice wa Mawu agamba yesawa tugiveemu. Yesawa tugiveemu kubanga Museveni tatuukiriza ndagaano. N'agamba bwati waliwo abagamba nti endagaano mugisayinize naye Museveni tagenda kugigoberera. Ne basalawo bamuwe testing nga balowooza mbu ne babajjukiza endagaano ya 85 ey'e Nairobi gye babagamba ceasefire. Museveni n'agenda mu maaso n'okulwana. Mbubba ne bagamba oli Museveni yali muvubuka kati tudiringa na Museveni omukadde.
kati agambye okusinziira ku mulimu gwasobola okukola agenda akola obwa conduct. Wabula luli Mau yakituguza nange neva mwenale munengena nyingira dipi ng'ekintu kye twayayanira nga tetunazaalwa Uganda kyeyayayanira nga nze ne Mau tetunazaalwa nga tukirese ne Mau munange nga nange ngenda ntuula wali nga tusayininga ndagaano muganda wange endagaano kati bagisuddewo omanyiza ebintu bwebityo mbibeeramu nnyo naliwaawo wawe mabbali naliwo Ulakumaze nagano okumpisha nze nagano ebyo byokwepicha ebyo nze bifaananyi nabigaana naye nga naliwaawo era nga mpagira Mau omanye mmese waliwo obuto bubeera ku YouTube okwo biki nga bayigiriza engeri jo trapping emmese n'ogikwata emmese jajinne waayo eri nga wansi eriyo obwokulya naye nga buli egwayo tedda emmese newalampa negwayo bwe paba jinne waayo negiraba ngeri eguddeyo erwana kuvaayo nendala nejja nerinyawo negwayo bwe paba ugenda kwa nga ziweze 3 nga ziweze 4 nga ziweze 5 nga ziweze 6 nga ziweze 10 nga ziweze 2 nga ziweze 5 ebiseera ebyo Mau yagamba nze bino ebintu ngenda bivaamu ngende ntandike kanisa kubanga Museveni takolekana ngenda bivaamu ngende ntandike kanisa ali wansi eri trap yamukwata Mau awalampye ekintu aguddeyo ani mpuga awalampye ekintu aguddeyo bwe paba Mau yagenda ne mukasambidde yali ne siranda hayina we bisajja sebo nonne bimubugiriza ebimu bisajja bikulu ebirasemanye biki naye era kakembombo tekamo naye wali awo bwati wano waliwo mabiche wano waliwo mukaako ebadde akatabo kemmese mujja kalaba eyo kanveyo ngenda awalala Bannayuganda nabagamba ekintu kino ebyo mbivuddeko otegedde empiki za Museveni bwazeesa tayagala kulya mpiki eno yampuga nga kati obudde bukyali tennamutuusa waalaga kati kyava agigamba kakati okutwala amawulire n'okukola egundi okuddamu amaanyi ab'e Masaka bategedde nti be bafiiriddwa okugoba kati gende wa Amuriati awo naakuba 5 rifu sebo awo naawetawaawo ekiyumba n'akiweta M235 naaweta si kulwanga mumulire empiki essaawa zino kati yoyo politics Museveni gwazaatuzannya ulira Bannayuganda nabagamba ekintu kino sisobola kubeera mu gavumenti etagoberera mateeka sisobola kubeera mu gavumenti etagoberera mateeka sisobola kukkiriza kukwatibwa mateeka nga bannannyinigo tegabakwata bwe nali nkyogera nabagamba edda twazannyanga ne babaaba baffe baba namalo bafuuyira n'ababika mu bulangiti kulokuba yalina amaanyi n'ababika mu bulangiti nga yavuddemu n'olyoka olwana ne gubulangiti ate baba balyanga bingi bo beyongeza enva emirundi 3 gwe bakongezaayo gumu yalidde ebijanjalo n'awuta supu n'akomba sefuliya n'akola biki n'alyoka abafuuyira mu bulangiti n'abakwatiramu bweggulu ne mulwana ne bulangiti nze sijja kukkiriza nabagamba sijja kubeera mu kibulangiti kye banyampyemu mu Uganda sikiririza mu mulamuzi yenna okujjako Sekaana era bw'oba onontwala mu kkooti okujjako ng'ontutte wa Sekaana tubadde n'abalamuzi nga bwe bamaliriza obulamuzi bagenda ne bakoloba mu UN obawa twalina Wambuzi twalina Sebutinde olwaleero Sebutinde yeeyongera bitiibwa ku bitiibwa yeeyongera kulinnya waggulu Winnie Dollo alina waasobola okulunda embuzi za UN Winnie Dollo nga wabaddewo embuzi za UN nga balina ekiraalo kyabwe bayagala omuntu aziwa ebisagazi Winnie Dollo ayinza okuyimirira awali gate ya UN essaawa zino ng'avudde ku bulamuzi bwe Uganda ate mbabuuza munziramu abamu kumwe mwali baba abantu nga gundi nga mubi bakola kakati mubijjukidde abamu mwali baana nga baba bamwe babibakola ulirayo wano siyinza kubeera mu gavumenti nga amateeka tegakwata Museveni tegakwata mukazi we tegakwata gutabani gwe nze ne gankwata mu Uganda teriyo DPS ayinza kunsiba tewaliwo kkooti janyiza kuyimira era ne banyimiriza mu kkooti ne bagamba nyinza weewawo nyinza okuwandulira omulamuzi amalusu nga Saddam ebyokwewambe yes my lord sikwatibwa mateeka gatabakwata waliwo amasiga agakola emirimu gy'eggwanga executive ne parliament balina okukwatagana buli omu n'awulira munne buli omu watuka ng'oli yamukulembedde ono akkiriza ne bamukulembera oba ono nagira eggwanga ne litambula
education ya fefa lwansonga emu ababaka aba parliament bamanya wali ekizibu kya ebizibu by'amasomero mu bitundu byabwe naye bwe bayita minister wa education yajja mu parliament bamubulire naye ababulire biki byalaba birowoozaako kitajja tajja kuba ye munene nnyo amateeka tegamukwata kati mbuuze bampite mu kakiiko ka parliament nzija ebyo ebisajja bena nembikube empya okuva ku chairman mpaka ku Erweru mbikube empya Katumba amaane mukubiramu sala kutumanyira bantu wabatya amateeka nga bo tegabakwata ate ekirala parliament muli basiru ekyo nakyogedde sikimenyawo mumpite mu kakiiko kati mbakube empi laba yabasiru bano Kwerinda abatamide ssentebe waabwe Wilson Kajwenje nga bamulumiriza okubikirira okwebulanganya kwatumira amajege gwanga Gino Muhoozi Kainerugaba gwe baludde nga balinda okweyoleka gye bali bano okutaama kiriridde ssentebe ono okutegeeza ababaka nti yafunye akasimu okuva ewa speaker wa parliament nga mutegeeza nga Gino Muhoozi bw'atajja kulabikako mu kakiiko kano ababaka kye bagamba nti kuno kubadde kubayisaamu maaso okutagambika omusasi waffe abadde mu parliament era bibino byatujjiddeyo olwalira akakiiko ka palamenti ak'ebyokwerinda kazema okusinkana bakulu okuva minisitule y'ebyokwerinda abatwala ekitongole ky'amagye ga UPDF okutematema ensimbi ze baagala zibateekerwe mu mbalirira ya 2025-2026 bano babadde basuubira okugasimbagana n'adumira amagye g'eggwanga Gino Muhoozi Kainerugaba kyokka n'olwaleero talabiseeko okusinga ababaka bano baagala Muhoozi ababuulire ku bubaka bwe obuze buyita ku mukutu gwe ogwa X bwe bagamba nti butadde eggwanga n'emiriraano ku bunkenke obulanga olukiiko lwakatandika ssentebe w'akakiiko kano Wilson Kajwenje abuulira ababaka nga bwe yafunye okuva wa sipiika nga bamutegeeza nga Gino Muhoozi bw'atajja kusobola kulabikako ekijja ababaka mu mbeera owulidde Kajwenje Kajwenje batadde ssentebe w'akakiiko kano ku nninga bw'abategeezezza nti ensonga ze babadde bagenda okwogerako tezeetaagisa Gino Muhoozi kubeerawo ekibajje mu mbeera nga bagamba nti basobola kugenda mu maaso nga n'olunaku olukiiko luno lwe lwayita Gino Muhoozi yabavoola n'atuuka n'okubayita baddiikuula muli baddiikuula temulina n'amagezi laba Kajwenje mu Kajwenje disgrace that after we left the committee, we still had communication by the CDF using his X account. That's from Article 208. That the UPDF will respect and the commander of the defense forces to come out and intimidate and threaten to arrest members of parliament. Mr. Chairman, what I think it tantamounts, I think we may find it tantamounting to treason. Bakalambidde nga bagamba nti n'ebya sipiika okukubira ssentebe akasimu tebigonjoola nsonga z'akakiiko era tebijjawo bwetaavu bwa kulabikako kwa Muhoozi. Issues we raised and forced the adjournment of the meeting on Friday have not been responded to. If the minister was kind enough and wrote to the speaker, I think it was in order that the right honourable speaker should call you, the chair, and which she did. Yes, chair, and in which you have also shared with us. Ssentebe alabye embeera evudde mu nteeko olukiiko n'aluyimiriza okumala eddakiika eziwerako era n'asooka agoba abakungu wamu ne bannamawulire. Oluvannyuma lw'okwegeyamu olukiiko luzzeemu era wano minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth Oboth awadde obweyamo nti mu bwangu ddala wakukola buli ekisoboka okulaba nga Gino Muhoozi alabikako mu kakiiko kano yennyonnyoleko ng'omuntu. The ministry and the UPDF that at appropriate time we shall find a way that we shall relay all these concerns to the CDF and have them interact with this committee. Embeera ng'ekkakkanye ababaka bakkiriza okuwulira minisitule by'okwerinda byeyeetaga mu mbalirira ya 2025-2026 nga bano baweereddwa tiriyoni 4.3 mu mbalirira eno. Amagye gaali gasabye obuwumbi 138 okukuuma emirembe mu biseera by'akalulu ka 2020. Oyo yangamba agenda kukuba Muhoozi essasi mu mutwe oyo gwe mulabye oyo Erweru. Dawo musabe. Kaningizeyo kano. Wamawulira. Kaga, kyokka minisitule y'ensi
nabagamba mmwe n'abaganda tugamba nanyini kigwa yakiweegula kati bwe mumaze ne mu discussinga ku byandi mulese kati atagenda kujja kukola kiraba embuzi Muhozi ekyandi mulese nga mugamba byonna mubikoze ebyetaagisa Muhozi yasigadde ajje mu mukwasize ku budget abaganda tugamba omukadde akwasiza ku mmere ye abamaze ne bagamba kali kati kabagende mu maaso ne budget bali muleeta olulala imma Muhozi tajja kujja waawo kubanga muli basiru temumanyi bwe bakola bintu Muhozi bw'atajja waawo nange ne mumpita sijja waawo kituli Mukamu Museveni mwayita okugaana okujja mu parliament n'obutagondera mateeka nange kyempitamu obutagagondera kituli Muhozi wayita nze ndi musajja muvubi nabagamba edda twalina obutimba obw'essambo oba obwa tutuuba buba bwangege naye busobola okufunza ne buleta mu bufunza ne mu buleta ne mu buleta ne mu buleta oba ekisambo ne mukifunza ne mukireta ne mukireta kati empuuta nabagamba empuuta bweraba kuba ye yagala mazzi mawanvu bweraba ngeetuse mu mazzi amampi neraba omusenyu mu luvubi baguyita omukuna neraba omukuna yekanga nemanya waliwo ekintu waliwo problem kati esinzira n'amaanyi negenda netomera kyonna ekiba kiriwo kati engegezo zikola bweziti engege bezituukanga ziraba tezina we zidda eno waliyo eno waliyo ngengege zijja mu mugongo gw'empuuta empuuta bwekuba bweti neyitawo zonna ziyitaawo ogenda okutuusa ekitimba nga kyonna bituli n'empuuta ekikubye egenze n'engege zigenze ebituli mwe bayise okunyooma amateeka ga Uganda we muba muyita namwe mufulume ekitimba ky'amateeka awe Uganda kabe Winyi Dolo ze tansinikirako binyumbu nampozesa Winyi Dolo yabba sente za kameeza eza Justice Kisaache mugende mu mubuuze we yabba fayiro sente zali mu fayiro Justice Kisaache waka basula njala Winyi Dolo yazibba Winyi Dolo yakumpanya ebyobugagga by'oranya Winyi Dolo nedda yesabala muzampabi mu Uganda tewali police eyinza kumpozesa tewaliwo police eyinza kunsiba kubanga muli basiru lwaki musiba mu bamwabala ntinze bansibire bwamanga kazibwe temumusiba wewe temusobola kunsibirawo tukoyo obusiru obwo ife mutukwasisa amateeka nga mutegaba kwata kazibwe reference ziringa reference mukanya kugaba reference temuyinza kunsibira mpijigwe kakazibwe kamorini toyinza kunsibira mpijigwe waawo sisulanga mekete komera yonna nendi meketa nendi kuba kutaka temuddamu kutumanyira Muhozi tayinza kujja mu kakiiko omala ne bamwita wana akakazi kabagenda kajja ne kabafuule ebisooto twava ku bagenda ne wajja kana akakazi kekani bamuturaki kaino rubalu lingo bwemmese akakazi kye kabakola ne katambula ne kagenda kati basajja mu kumanya muli basirunga mwasomera bwerere kati mwamazo ku discussinga budget mu bawe budget kati Muhozi ajjano neki ekisooka kino kigenda tuyamba mu bino banna Uganda mutegere nti no mukulemberwa basiru Mukamu Museveni tasobola ku debatinga mu P7 ne bamuyita nagamba thank you Mr. Chairman Honorable Secretary plus the House at large as the motion were written on the BB ebyo binatasobola byogira Mukamu Museveni yabeera MP wa Ruhama genda ku Hansard ondage bikiri yatensa ku Hansard emyaka 10 naye Mukama Katonda wabula ogulenzi gwongera bavuma gwabavuma ne kugamba mujja zimpa ate mujja kuzimpa mujja leta sente ate muzongeze bwe mutazileta nja basiba oyo omwana ebigambo ebyo yabiwulira ku kitaawe abyogera ewaka naye bwamala ye najja nakola diplomacy naye ng'olwedda awulira eri mu State House abagamba mujja zireta genda olete sente z'eddwaliro ly'e Lubowa zirete eddwaliro teririwo naye sente ezaagala wano omwana abiwulira olunaku lumu twali waka nga ndi mwana muto ndowooza naye emyaka nga 7 mama nankuba oba yankubira ki
Nkibanyumizako olulala mama yali alina eggwatiro nga akutwala ku ggwatiro nakuba emizingonyo bwe gitasensebuka emizingonyo nga 15 takuta akuba emizingonyo ate omuzingonyo guwotoseemu guluma tegusensebuka mangu ne guggwawo n'akwata omulala akukuta akakono bakwetolooza bwe mwetoloola akukuba muddeno yeebadage akuba omutwe akuba olubuto akuba ebigere akuba omugongo amaze okunkuba ndi wali nneekaabira byange waliwo omukazi yali mulirwana waffe nga family bagamba mbuno basezi ntera nnyo babanyumiza wano abe waddiba waliwo mwanyina waddiba bamuyita Yuliana nga jayita awaka agenda mu nnimiro kahati kubanga ekkubo lyabwe lyayitanga waka erigenda mu nnimiro ewaabwe naye ng'agamba ye bannange omwami wange mumukubye omwami akoze eki wamma mwami jangu wamanze nkutwale ne mugamba nakyo kinveeko kyagala kuntwala kundya mama nkubye ate kyo kintwale kinje ne mugamba gunyize kinveeko nakyo kirabe kyagala kuntwala kundya mama n'abuuza bwiro gambye otya asimwe komawo wano jangu omukazi yamugamba nedda omwana muleke uyu mwana muto abiwulirira ku bakulu omwana abiwulira mama yaswala omukazi yamugamba muleke tokuba ayina wabijja muhozi mumuleka ayina wabijja ate kituufu nali nabiwulirira kuba mama nali nabiwulirira ku bakulu nga bagamba mbu abo basezi ate taneyitisa mbu mwami nga nakiwulira dati namugambirawo nakyo kinveeko kyakuntwala kundya muhozi otwongo twalinamu kati nali ntulina nga nyina emyaka 7 awulira taata byayogedde naye n'alinda palamenti lweri muyisamu emizingonyo abalangire byawulira yagambye mwenna mugezire emitwe muyina ensikya mugejjedde ku nguzi mumanyira ngenda bakwata abiwulira ku taata ku bakulu kubanga baali batugamba mmwe bwe muba mutambula ne mugenda abantu abo bwe baba wange ekyokulya temukikwatanga bwe muba mugenda ku luzi mutambulire mu kibinja alisigala emabega bajja musika bamulye kati nali mbimanyi mbu mwami nbanze mpasa abasezi Bannayuganda temukiriza amateeka agatakwata muhozi tegabakwata amateeka agatakwata muka Museveni tegabakwata amateeka agatakwata balala nammwe tegabakwata nze tewali teeka lya Uganda kunkwata njagala tukubagale n'abo abasajja paka lwaki ffe batukwasisa amateeka nga bo tegabakwata nti minister wa education tasisinkanangako parliament ebbanga lyamaze nga minister wa education yefeggwawo talina kyamanyi talina kyakoze wabula budget bayongera kuyisaawo ssente bongera kuyisaawo ssente abasomesa badduse mu busomesa bagenze kuvuga boda Minister bamuyita atubuulire kiki ekijja abasomesa mu busomesa okuvuga boda kiki owa boda kyafuna kye tutawadde basomesa tukibawe bakifunire wali ku nnoni talinyayo kati kamutegere nti mufugibwa basiru nkidamu muhozi tajja kujja waawo bwali babayambye najjawo ali bagamba tewaliwo kamera munda byali bagamba jabbavu ate abagambe ajabba sinisa ebinnyo abagamba atengeze embiwulire era mwenda tekuliika alikyogera we bayita okufuna obuyinza obwo obusinga amateeka amaanyi nange we nayita okubanga nange nina obuyinza obusinga institution za Uganda kati ffenna tukole ekyo bwe munaba si kye mukoze ebigundi byabwe bigenda bamenya ebiteeka byabwe bigenda bamenya nga ffe abali ebweru wa bulangiti nga ffe tulyokke nayo nvuddeyo obudde bugenze Bannayuganda mwenna abasuubira Museveni obayamba Museveni yajja kubba kutana kuzikiriza nabayo wano naye abantu baffe batumba bwavu bannange oli ne waba musajja mukulu nabeera musajja mukulu nayinga musiru muzibu disitulikiti y'e Mubende waliwo omusajja agamba nti amaze emyaka egisoba 40 ng'abanja ente ze ezaalibwa mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza mu 1986 kyokka nga nakati tafunanga amuwuliriza Muzeeyi Merigerido Lubwama omutuuze w'e Kasambya aludde ng'ensonga eno akitegeeza ab'obuyinza kyokka mpaawo amuyamba kati atubuulidde nti alinze omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'agenze e Mubende sabbiiti eno okukuza olunaku lw'ameefuga ga Uganda amutegeeze ensonga ze omusasi waffe katulabe byamutujjiddemu
ng'oggyeko disitulikiti y'e Luweero ewali ensitaano y'olutalo olwaleeta gavumenti efuga mu buyinza. Disitulikiti y'e Mubende y'emu ku z'enkizo omwatandikira olutalo lwa 46 naddala enkambi y'e Kabamba ewakubirwa essasi eryasooka era eryatandika olutalo. Kyokka newankubadde abatuuze b'e Mubende bakimanyi bulungi nti bankizo mu kubaawo kwa gavumenti efuga wakyaliwo abagamba nti baafiirwa ebyabwe kyokka nga nakati tebalaba nteekateeka za kubaliyirira. Zeyimiridde Dolwama nga kati wa myaka 73 mu kayumba kano ak'obuzigo obubiri mwawangaalira ku kyalo Kisumu Central mu ggombolola y'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende. Lwama atubuulidde nti ng'olutalo luno terunnatandika yali mulunzi wa nte Nakinku era ng'alina ekiralo ky'ente ezisoba mu 10. Mbu kyokka ng'obusambattuko butandise ente ze ezisoba mu 8 tezaalutonda olwo nga gavumenti y'Obote ebataddeko olukongoolo nti be baali baliisa abayeekera. Lwaki kumakya emmundu ne zikuba e Kabamba abantu bangi ne bayita wano nga badduka abamu twasimbira Kasambya abala yindi eri okuyisa e Kasule kati abasinga bonna ebintu byabwe tubyasobola. Nene obudde bugenzi nemwe abantu ne bateekawo olujjulo ne batandika okulya ne bagaba ne bamaliriza ne batandika okujjawo olujjulo n'ogamba mbu sinnaba kulya. Museveni ali mu biro bye ebisembayo ayinza n'okuvaako leero mukyamulinamu essuubi ly'okumubanja obbasasula naye bannayuganda mulina amagezi abamu ku mmwe ababanja. Museveni Bayibuli etugamba yajja okubba okutta n'okuzikiriza ebyo abikoze. Museveni ani gwe yasasula? Muzeyi njagala ombuulire Museveni ani gwe yasasula? Museveni ebyamuleeta abikoze kubba kutta na kuzikiriza. Genda olabe Kampala wa Amini olabe ne Kampala wa Museveni. Wabula omusolo Amini gwe yali asolooza Museveni agunda bolinga emirundi kakadde mu bannayuganda. Amini teyatulekera bbanja Museveni atulekedde amabanja agasinga obugagga bwa Uganda. Wabula oyagala akusasule naye muzeeyi n'abantu abafaanana muzeeyi mulina problem. Museveni akusasule nga naye tamanyi oba olwaleero waali. Mu kifo ky'okukola byonna ebisoboka tulabe nga tujjako Museveni abantu mufune obwenkanya mwenna abatafuna bwenkanya. Muli awo mukyalwana Museveni saba muzeeyi agambye mbw amulinze ku lunaku simanyi mbuno olwagundi so mbuno oluli e Mubende bagenda kuwogola ogwo omugongo si gwe gukotakota. Gezo waganya ogendere bakumenya omugongo tokuba ku simu yange. Olowooza tabamanyi? Olowooza obutabasasula tabamanyi nti no gye muli? Ekyamuleeta basasula okakasa. Ekyamuleeta basasula. Golabye abanyarwanda si bagagga. Museveni mujja genda mu bitegeera mpola, mujja genda mu mutegeera mpola. Mujja kugenda mu mutegeera mpola. Mulimba mujja genda mu mutegeera mpola. Nga maliriza kangende mu ggulire ly'eggulo. Eggulire lino nali balaze eggulo. Ngenda kuddamu ndi balage libayingiremu mbabulire n'ebirala. Ebyonga tubitadde ku bbali bo abebyobulamu mu disitulikiti ey'e Buyikwe beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abalwadde b'ensimbu okweyongera naddala mu baana abato. Abasawo bagamba nti obulwadde buno okusinga bukosa nnyo abaana abazaalibwa nga bakooye ekibaviirako okufuna omusujja gw'okubwongo. Tukitegedde nti omwaka oguwedde kokka disitulikiti yafuna abalwadde b'ensimbu 1,829. Omusasi waffe kabitumalirireyo. Mashabina kayandikiye mutuuze ku kyalo Tongolo mu ggombolola y'Ennyinga mu disitulikiti y'e Buyikwe muzadde w'abaana basatu wabula babiri ku bo balina endwadde y'ensimbu eyasibuka ku musujja gw'okubwongo. Kayandeke atubuulidde nti mu kaseera k'okuzaala omwana we asooka abasawo bamugamba nti yakoowa nnyo okuva ku olwo yatandika okukonziba n'okwesika embeera gy'awangadde nayo n'okutuusa olwaleero. Yazaalibwa kale yali mukoowu nnyo n'atandikirawo n'agonda akati myaka 5 n'emyezi 9 tambula tanaba. Yalowooza nti n'akomaawo ne ku mwana we owokubiri embeera y'emu yamulumba ono yatandika okwesika nga wa myezi 6 nakati embeera eno gy'awangaaliddemu. Naye yatandikira ku myezi 6 naye atandikiddeawo kugozimba buli lunaku mulwadde kale naye era embeera ze zezimunooli. Ekyennaku mukazi wattu ono bba olwamanya nti abaana bazaala bafuna obulwadde bw'ensimbu ye n'amwetegula nga kaka nabonabona yekka okukuza abaana bano. Seno wange yangamba ye talina abaana balinga bange era kati abaana bange buli kimu sikyalina wadde kikumirwa abaana kati ate mukama ate n'ayongera omulala. Kayendeke tali yekka ne David Semakula mutuuze ku kyalo Kikondo mu Buyikwe naye ayita mu kusoomooza kwe kumu ku myezi 6 omwana we yalumbibwa omusujja guno ogw'okubwongo okukakkana ng'atandise okwesika. Mwemala emyezi 6 mama n'agamba nti omwana ono alina okukula myezi 6 nga tatula atwala mukutegeera
nti omwana ki omwana waffe akulemu awo ntandika okutambula ku malwaliro okutambula ku malwaliro twagenda nalufeenya natugamba yetaaga practice tutandikira awo kati twali mu bwendera esente etutuula. Dr. Emmanuel Yawe ngono omusawo ku Castan Care International erisangibwa ku kyalo Buziika mu disitulikiti y'Ennyenga atubulidde ebimu ku bireetera endwadde eno okwegirisiza ennyo mu baana be Buyikwe. Sabe kyasembi okukolebwa era gatetrips eno eva ku bujama oba ku bucaafu. Omuntu akutte ku bubita nabyo mu ngalo agenza alidde akawuka olukafuna kagenda ku bwongo. Epilepsy gwe musujja ogutawanya obwongo. Embeera eno yawaliriza abebyobulamu okutegeka olusiisira ku kyalo Tongolo mu division y'Ennyenga mu Buyikwe okudduukirira abaana abalina obulwadde buno naye nga tebeyinza. Omubaka omukyalo wa Buyikwe Diana Mutasingwa abulidde abakyala nti bagwana bajumbira okuzaalira mu malwaliro ag'ekizungu kono okwewala okwesiga eddagala ly'ekinnansi bali mbuto kuba kizuuze nti mwana we wava akabasa. Sombadde basaba abakyala nkimanyi mukozesa zihabu muzikozese bulungi ate mukole atinento ebintu byakyuka. Deo Muzisa akola ku by'ebibalo mu byobulamu e Buyikwe atubulidde nti mu 2021 nga disitulikiti bafuna abalwadde 1,800 mu 27 wabula omwendo guno mu myaka 2 gwakka nga mu 2022 baali 1,500 mu 16 ate mu 2023 bafuna abalwadde 1,306 kyokka omwaka oguwedde 2024 omwendo gwazeeyo waggulu nga bafunye abalwadde b'ensimbu 1,829. Olidde abalwadde b'ensimbu abo kati ate ekiri ekyenjojo kuzaala bamakedo bokka. Buli anywera eddagala ekyenjojo ku ddwaliro azaala makedo. Ab'Ebuyikwe bansimbu, ab'ekyenjojo bazaala bamakedo. Gendayo okole research, gendayo babuuzi. Ozaala omwana nakulaga nti ensingo tenywera okuva mu tuka ejja kunywera enokola nga omwana ali awo atintima tulabwa ati ekiri ekyenjojo bazaala abaana abateesobola abateyinza abayiika endusu tebategeera baliwe bati ekyenjojo bwe babakola. Kiki ekimalawo Uganda? Kiki ekimalawo Uganda? Tugenda mu kigambo. Waliwo akantu kesimazeeyo wano kembadde njagala obbalaga. Lekankabalage wano. Lekankabalage ku kantu kano. Lekankatambuze. Abatuuze b'Embubende bagamba ekyebagala pulezidenti kwe kubannyonnyola enteekateeka y'okufuula Kasembe disitulikiti eyeetongodde kubanga kino buli lwabasisinkana asaakiddiŋŋana. Pulezidenti Museveni mu kamwa ke yasuubiza Abanakasambya okuba nti bwe yalwanira olutalo luno n'agamba agenda kubasumusa bafuuke disitulikiti eyeetongodde ennaku z'omwezi nga 3 January 2011 ng'ali ku kisaawe wano e Kasambya ku Day Institutional Administration School. Naye n'olwaleero ekyo tonna kituukiriza. Kuno bagattako n'ekkubo lya Lusalira Kasambya Konge erimaze ebbanga. Tebalina malwaliro, tebalina masomero, baagala bafuula disitulikiti kubanga bo bano bannabyabufuzi asobola kuba chairman wa disitulikiti bo eba job creation ku mutendera gwabwe ogw'ebyobufuzi mwene musigala nga muyagga. Ebyo Museveni azabikola ebyokugaziya olujjuliro abalya ne balya abafika ne mufika. Nkugambye Empuuga bw'ayogedde agambye mu buwaayiro obulungi ennyo bw'aleeta mu tteeka lino ayagala okukendeeza ku muwendo gw'aba MP kubanga mungi. Kati oba otandika okuba engalo n'agamba njagala twongereko paalamenti endala eya waggulu. Twagala temako ababaka kubanga expense nene nnyo gye tu spendinga nnyo mu kusasulira ababaka n'okuba allowance biki n'amamotoka ne privileges zonna eziriwo tubatemeko. Tuteekewo paalamenti eya waggulu. Mpuuga yasoma yo yagamba Mpuuga kintu nakugamba ekintu kyagezaako okugamba kiri nti tugenda kukendeeza emmere kubanga abaana baawano babadde tebakkuta. Emmere badde nnyingi nga tebakkuta kati tugitooleko. Oba n'akendeeza ku mmere n'ayongerako abantu. Nti emmere dduli tubadde 8 nti ng'emmere etumala yankaneta nti kilo z'omuceere 4 kati tufumbe 2 tuyongereko abantu.
oba Mpuuga yasomera wa? Nabagamba abantu abamu kumwe singa mwalinga ffe abatafuna chance esoma ate mwandiridde ng'engatto. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo wamma tugenda mu kigambo kye kitukuvu. Jawo okumanya kwange n'okutegera kwange ebyange ng'omwana w'omuntu Mukama biwedde. Kati omugenyi omukulu jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo. Ekigambo kyo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibalebera n'ebala byakyo biberewo. Tena nga oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne okubatasaanira mu linnya lya Yesu. Amiina. Wuliriza essuula eno bulungi. Essula eyokusatu. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zenna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne kugamba omukazi nti bw'ati bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya. Wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newaakubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe legalizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali bwereere ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi ya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luyiwa? N'ayogera nti mpulidde eddoboozi y'omu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti olwo olunyiri lwa 11 lukwate bulungi olutereke katugira tukirira waawo Katonda. Omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambuzanga olubuto onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe naawe olibetenta ekisinziiro. N'agamba omukazi nti okwongera n'akwongerangako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto. Mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana n'okwegombako kunaabanga eri musajjawo naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo okutegana onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu geeneekuzaaliranga naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omwo mw'owaggyibwa kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Ebyo byonna bye muwulidde bigambo bitukuvu. Nammwe ne muddamu nti Katonda yeebale. Vidiyo etandise kuba tulina obudde butono. Share the video. Kiki ekimazeewo Uganda? Kiki ekimalawo bannayuganda? Ye vidiyo ya leero. Purobulemu ya Uganda eri ki? Njagala nnyo olunyiriri luno olw'11 bwe ngenda okwesibako abalina versions ez'oluzungu. Bayibuli y'oluzungu egamba bweti Mukama yababuuza abange mulidde ku kibala ey'Oluganda egamba mulidde kye nabagaana okulya. Forbidden fruit. Forbidden kibala. Forbidden kibala tekyali mu lusuku yokka nti kyakomeeyo. Buli mulembe gubeera ne forbidden fruit. Era bwe mutakimanya ne muzannyira ku forbidden thing ne mukola forbidden. Emizizo gibaddewo okuva edda mu lusuku Eden gye watandikira emizizo. Emiti ebiri egyo Bayibuli gyegamba ye waali emizizo. Emizizo egyo gye gyali emiti ebiri gye gyali emizizo gya Adamu ne Eva. Byonna obikkiriziddwa naye kino ne kino tokikolanga. Buganda, Uganda, culture zonna tulina emizizo. Emirembe gyaffe gisinze nnyo okwettanira mu mizizo kati egyali emizizo gye tukola. Forbidden. Eddo omukulembeze yabanga mukulembeze nga bwavayo bannange mmwe abaana abakyali abato mwasubwa
ntwala omukisa guno okubanyumiza ku muntu eyali ayitibwanga Mayumba 10. Mayumba 10 namulabako we waffe Semukumbi baali bamuyita Kayongo. Nga atambula n'ayita mu kitundu bwati ne bye mubadde mukola ne musirika. Ababadde mu Kerere town n'esirika bwe kuba Mayumba 10 ayita omutongole. Ye yali mutongole. Omutongole nga bwayitawo bwati nga mwenna katawuni yende bakuyita ku kitawuluzi twalina ekitawuluzi nannyini kyo baali bamuyita Masagazi omusajja omutaka w'Essemukombe bamuyita Masagazi abaana be bakyaliwo ne bakwabire wa Masagazi ku Sande nga kuba kutuula kusala misango bano olwokubiri nga baddira olumuli bwe wabaayo olukiiko ku kyalo baddira olumuli ne balusongola bulungi ne balwasaamu wakati ne basoosekamu akabaluwa ne bakasimba mu masaŋŋanzira buli ayita wayino kasomako abatuuze mwenna musabibwa ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi okujja ku kitawuluzi ewali obutase mujje ng'obudde bukyali waliyo bino kino eyo ye yali netiwaaka era ng'omwana bwe bagwa okasanze ogamba abazadde maama mbadde enva bwenti n'ensanga wano bagambye ku lwokubiri ssaawa bwezi ti waliyo egundi ow'Amasagazi mukeera ne mulima ne mulima olubimbi olubadde n'olwakawungeezi ne mululima kuba akawungeezi abazadde bagenda w'Amasagazi. Bannange waliyo okulima enguudo mwenna musabibwa okujja 12 ez'okumakya sagalagalamidde geza buke kumakya nga ennyumba yammwe nga teyalima enguudo olabe ne mutagogola luzzi temugakimako enguudo ng'abantu balima enguudo afaani Katongole si yali omukambwe yate yalimanga nguudo naye nga atusirika mwe mukwate enkumbi mukwate ate mwanguye mugende mu nnimiro mbawadde ssaawa 2 kitundu mbagala wano tugende mu nnimiro nga ne Wakatongole bateeka okulaba abavudde Wakatongole abazze okulima enguudo nga chairman ayina obuyinza obusinga akakiiko ka MP abasiru abakuŋŋaanya abatalina magezi paramenti mwenna mumuhooza abasinga mwenna temulina magezi omutongole ng'ayita ku kyalo mwenna ne musirika bwe era nga bakugamba nti bakuwabidde w'Amasagazi odduka n'oyitayo abataka abalala aba ne musooka ne mubituulamu eno mugenda otuuka w'Amasagazi ng'omutaka omwagamba twasobodde okwanguwa okgenda bamaze okukkaanya ndowooza ogwo omusango guve mu ddiiro nga babuuza complainant wamma kyekyo nti kyawedde okay gundi kati nno mwesike mu mikono mwe ne muvaawo ne basoma omusango omulala nze natambulanga ne taata ngambiraba nga ngendeyo ne mbiraba bwe byavaawo ne wajja ebya LC balonda omusajja wa Ssemukombe bamuyita Kiguli jajja Kiguli n'akukima ne bakugamba nti nno bakuwabidde wa Kiguli ate oyo yalya obwa chairman kuba kitaawe bamuyita Serunkuma era ye yali omusajja wa Kabaka atwala ekitundu ekyo n'omwana ne bamuwanga kitaawe afudde oyo naye yatukalakatanga mu 7 tatuvaako yatukalakatira ebbanga awo mu Ssemukombe Kiguli nga bunaku yalya Kiguli n'atweyongeza bagenda omujja kuba bamujja kuba mu 2011 awo ba 2010 emeka ye n'akita kati nzirayo wali forbidden ekibonyabonya Uganda tulya ekibala ekitakkirizibwa buli society buli gwanga lirina forbidden thing era nga bagikuuma mu Uganda mumpe forbidden ya Uganda yeki bajjaja fete balyanga nguzi eyo yali forbidden fruit mu gwanga Uganda jukira bwe bamala okulya forbidden Bible egamba ensi nemera amatovu ng'okulya osooka kutuyana okufa ne kutandika ensi nebeera omulabe w'omuntu naye nga luli tewaaliwo obulabe wakati w'omuntu n'ensi kasitookola forbidden kasitookola emizizo gy'ekitundu ekyo gye n'ogimenya oba owedde Ekkanisa tekyalimu maanyi ekkanisa yafuuka omulabe w'abakristaayo why forbidden bintu abasumba balya forbidden mu church bannabyabufuzi balya forbidden z'ebyobufuzi ze balya kati ebyobufuzi ne bifuuka omulabe wa ate nga ffe tubawagira mu Uganda waliyo omulenzi akolera Museveni oyo amanya go gamanyi omanya amanya ge yeeyita jobless billionaire ali ku forbidden
ali ku forbidden ekintu noba kiba kitya banoonya engeri gye bakikyusa balabenga bawolereza nnyo Museveni kati abo basobole okulya ssente yatuuka n'okugenda simanyi eggulu simanyi nga n'obuliri buweddewo hoteri zijjudde simanyi oba Amin yagenda mu UK ne bamuwa okuyogerako mu summit eyo yali eya Commonwealth nga babagabudde n'asanyuka nnyo n'agamba thank you sir Mr. Queen. Thank you for what you have done for me and my fellow Uganda. I want you to come and visit Uganda one day. When you come to Uganda, I will make sure that you will eat a full cow. And I will make sure that you will sleep on top of me. Upstairs in the grove. Hamini yali musajja nnyo. Yasiima nnyo. Queen kye yamukolera. N'amugamba bw'onojja nja kukuwa full cow ogirye wekka. Nange nkusasulire byonkoze. Naye ojja kusula ku kalina eya waggulu. Nganze president w'eggwanga ndi wansi nsiko nkuteeka eri waggulu on top of me upstairs in the grove. Gendo ononyo obutabo bwa political education statement ezo jazisanga munze ndali musomesa wa political education jinjugira ko mbimanyi mu mwali mugamba mbono sasoma sibavunulide wano oluzungu lwobogede nga video etandika nze ndi musomesa wa political education. Abaana bagende eggulu ne batuuka mbu nga ebifo biweddewo muzi hoteri